eyeyita omukazi agezeeko 234 eŋŋangi ajja kulaba ekigere mukuzomukono awo okkawe nali mbagala nga njagala mutegeere ekigambo obukulembeze muleke ekitiibwa kye tutuuseeko wano olwaleero bantu bange Mukama Katonda yawa obukulembeze nze temunneeraliikirira ndi 10 tendabika bubi awo we mbadde mbagala ate mbatuusizaawo kati njagala okulaba ku mukono nga tuddamu okufuuka disitulikiti Amatiribona nga bwe yabeeranga Mukama nkozeseza ne mbatuusaawo kati agenda okumpa omukisa ate mugenda kulaba ku bukulembeze bwange mukisa gumu Mukama gwampadde era nze gwe mugenda okulaba ne kino mukiyiga abantu n'ennama obukulembeze buno bammemba ba paalamenti be mulonda bandibadde batudde wano irrespective of ekibiina ky'obufuzi ky'olimu naye basuubuzi wane wabbe bajjawo kubba ne banoga ne batambula ne bakola ki nkakasanga mukono etegedde amazima era mugenda okusala omusango ogw'ensonga mbalayirira sitya mwintya Katonda mugenda kulaba obukulembeze bwaffe ku mulundi guno nga tuuse ekitiibwa kya disitulikiti eno nga tugamba nti mukono afuuke kye tumwagaliza abeere buli muntu atudde ku mukolo guno ddayo bagambe nakavubu waali ate era waali nnyo ate ali gumite tagenda kubatiiririra agenda kubaweereza mu bwesimbu ate era ne mu mazima munzikirize nva wano ate ngenda koome munange kimanyi gyali kyamulondesa takimanyi naye mumugambe atulabyeko ali akasente ke bewaffe tukyamwetaaga nolwekyo mbagumya abantu bonna mubabuulire nze wendi wano wembadde mbagala nga ndaba essanyu ku matama ago batwaliriza obukulembeze obwesimbu mu kitundu kino bannyinaze baganda bange abali wano obukulembeze mu kitundu kintu kikulu Mukama baba wange omukulembeze omulungi temumujaajabyanga ne Sawulo bwe batyo bwe basaba mu Bayibuli baze abadde kansala w'abavubuka wa disitulikiti eno yonna y'e Mukono emyaka 5 ate era nga nze yavuganyiza ku bwa chairman wa disitulikiti y'e Mukono obululu ne butawera naye nja kubeebaza mwenna abateekamu obwesige ne tubeera nga tulina bwe twafunayo n'olunaku lw'olwaleero mukadde wange emyaka 5 gye mbaze mu kanso ya disitulikiti y'e Mukono ndi wa mukisa nti sibadde bakansala era eno message ngenda giwa eri abo bonna Mukama Katonda be yataddeko ekisa kye n'abawo okuweereza bannamukono okuweereza bannannama gavumenti zino ez'ebitundu obuweereza bwazo omuntu yenna bw'abeera nga tazeetegereza we wali obuweereza bwenza ogamba obwekinyusi bwatu tuyegombolola yennama muyina amakubo nga go ga nkizo nga gabakwatako nga gagombolola muyina ekitundu ekikula ku sipiidi sebo ssentebe agenda okulayira n'olukiiko lwo namatu gye tunuuliranga modo sub-county naye nga tukkiriza mu kaseera kano in reality bw'otunuulira nnama emiruka 4 engeri gye gikulamu ku sipiidi ekyamazima evudde ku levo y'eggombolola bodda mu infrastructure bodda mu planning engeri gy'erimu so tubasaba mubeere nga mutunuulira okusukako awo mu mbeera y'empeereza gye mugendamu bino bye mwagala ebirala byonna bibeerawo naye abantu eno mu gavumenti z'ebitundu obuweereza gye busingira ddala kuba ow'ekatooga ayagala ekkubo liri eriyita mu kyalo kye nga ddungi aleete ennyaanya ze ekatooga mu ttawuni oba zivuga zireeta embalala afune ensimbi abeere ng'asobola n'okukubisiza ebipande singa okomawo mu kalulu so enteekateeka eyo tubasaba mugitwale bulungi bannannama bannamukono tubasaba kimu mubawe abantu bano ebitiibwa ebiseera ebimu mwattu ogenda notuya kansala w'omuluka ng'ate gwe mulonda naye ate n'omujavuna kati buli omujavuna naye kimumalamu amaanyi so buli omu awaŋŋane munne ekitiibwa mu mbeera y'okubeera nga tuweereza Omukama Katonda abampeera omukisa sigadde ezirawo bendisa ennyonjo Honorable Kibule hoye NRM hoye Nixon hoye Kim hoye ekituufu Honorable mwamu wa kalulu mwamu wa kaki wabula abasajja baffe bali eri bakola ki bakwata abavubuka okuva e Kampala ne bayingira buli polling station ne batabula ki ne batabula kwaya era n'abaana baffe
ne babakuba. Naye abasajja abo abambala lwegi kye baakola, kye mwakola tubagamba bwe tuti, singa tuddamu akalulu kano effujjo lye mwakola mulyerabire. Mulukole ki? Mudde mubagambe baakola effujjo lingi nnyo, era badde bakolanga effujjo ababisi bakonalebo Kibuule. Onalebo Kibuule luutu eno mumulabye, ennoonya gyanoonyeza mwaka ki? Wabaddewo effujjo, bamucogooza ne beekuba ne bajja ne batukuba. Naye ga mazima onalebo talina kiyakola ki yabaddiza. N'olw'ebigambo ebyo nze mbeeyanza onalebo mwamuwa akaki akalulu, wabula bali eri baatabula buli pooli nga twali tulondera baatabulawo. N'olw'ebigambo ebyo kankome wano eno mwebale kujja.